on ITV. Tulina ngeri yonna tuyinza kwewalamu okwogera ku kigambo ky'obutali busobozi bwa mukulu Mutebi bakoze batakoze eki oba takoze. Olw'ensonga bino bye njagala okunnyonnyola nti omukulembeze waffe yenna mu kaseera kano tumubanja accountability. Twaliwo ensimbi eziyita mu ofiisi ye zaateekebwa ku mulembe gwe guno emyaka gye 5 ze zigambo eziyitibwa essente eza NADS n'obaawo ne z'enkulaakulana endala era nga bamuwa obutitimbe bw'ensimbi okujja okuteeka mu bibiina by'abakyala n'abavubuka basobole okwekulaakulanya ensimbi ezo za kukulaakulanya mu busaako bwabwe. Kati ensimbi ezo bwe ziba nga zajja talazeeko n'olunaku n'olumu ti omwaka gwa 2013 bampe obukadde miliyoni 2 naye nazigawa bweti mu bibiina ebikwe bwafunikayo kino oluvannyuma bafunayo zino na bino n'ogwo omwaka gwaggwako n'atulaga nti accountability emiliyoni 200 zaggwera wano n'ataka 2014 tisente ze zino era bwezi bwe zaatambula 2010 kati mbada katenze 2016 kati kana 2018 gatandika bye ebisanja biri biveeko ebya ngumu nkaziremu buto kubanga ntikudde mu myaka kansereze nti ensimbi zino zaatandika ku mulembe guno gwa Mr. Mutebi mu 2016 mu 2018 2019 ensimbi zaateeka nti esente ezibadde ziyite za NADS zijja kuteekebwanga mu ofiisi y'omubaka yenna mu ggwanga owa constituency era bwetyo ensimbi zaateekebwamu naye si waliwo nnaku n'olumu wadde n'olu lwe twawulirako wadde nti Mutebi baatuwadde sente zino era abantu bavukana mwekungemu abakyala zibakulaakulanye era mu kaseera ke kamu ne bamuwa omwaka omulala emyaka egyo nakyo mu kaseera kano twataka mu kaseera kano bino byataddeko ebyakkale ebyabukedde twali ateekerako nti bannange mu bbanga lino esente ezo ze nagaba kutitimbe obukadde 300 oba 4 oba 5 nagabako bwenti okujja kuwulira ti Mutebi akoze nnyo awadde omuntu akabizi kake oba akabizi obesente zibatuwadde okugula embizi ennene abuteekwali alokaawo abantu akabizi akatono ate nje kalamba nnyonnyoli mu nsonga ezo bw'abanga by'amabomba n'ebirala byonna atya ku ssente ze oba ku ssente za NADS bamuteekera mu ofiisi betwagala kati mu kaseera kano NRM ejjawo kate ne Mutebi abantu ne mmeeya ennyini batubuulire ensimbi ze Mutebi ze baamuwa baabawa ssente bwe ziti era azigawa bwati mu tawuni kanso oba mu bitundu ebirala byonna eby'eggwanga so si kuddaawo okutulaga kalenda oba bukedde ku bipande abantu ebyo baagala accountability. Oyo omukulu Sembuze Twaha nkakasa Mutebi sawa zino Mutebi ali Malongwe awuliza bulungi rediyo eno atuwulira nkakasa nti ke kaseera Honorable Mutebi kalina okukozesa okutuusa accountability ku muntu wo wansi. This is ITV Uganda.